وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا مجukirwe mwattu omuntu kati abannyonnyola ensonga eyabaviirako okubeera nga balagirwa okusala ente kimujjukira ekiseera we mwattira omuntu faddaara'tum fiiha buli omu n'abeera nga afumiitiriza mu munne nti ye yakoze ekikolwa ekyo wallahu mukhrijun Allah subhanahu wa ta'ala niyeewaayo okubeera nti agenda kwanika ma kuntum taktumun ekyo mwe kye mwali mukwese mu mitima gyammwe nga temwagala kibeere nga kivaayo Allah subhanahu wa ta'ala n'akyanika omuntu yatte omuntu n'ategeerekeka oluvannyuma lw'okubeera nga musaze ente ne mugondera etteeka Musa nga bwe yali batuusaako. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها netubagamba nti kale omuntu oyo mumusuuleko ekitundu kyonna kye munaaba musazeewo nga mukijja ku nte eyo mukisuule ku mufu oyo ajja kusituka abeere ng'ayogera ababuulire eyamusse n'ensonga lwaki yamusse Allah abeere ng'ekyakijjeeyo akyanike mu lwatu kibeere nga kitegeerekeka kibawonya okuttiŋŋana kibawonya okwawukana n'okuyiwa omusaayi okwali baddewo nga muguyiwa ku lw'ekintu kye mutategeera butuufu bwakyo. kadhalika yuhyi llahu almauta bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'azuukiza abantu abaafa ng'abalaze ku maanyi ge mugalabye asobola okuzuukiza abafudde bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abannyonnyola nti ajja kuzuukiza abaafa wayuriikum ayatihi abalaze amaanyi ge akabonero akakulu abalaze obubonero bungi nnyo obulaga obukulu bwe obulaga amaanyi ge obulaga nti alina obusobozi obuzzaawo oyo aba afudde la'allakum ta'qilun musobole okubeera mwakategeera ti nammwe obudde bwonna asobodde okusitusa omufu ono n'ayogera Allah subhanahu wa ta'ala singa tulina amagezi twalitegedde nti lumu naffe ajja kutuzuukiza asobole okubeera ng'atubala kebyo bye twakola mu nsi. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم oluvannyuma lw'ekyo Allah kyeyabalaga qasat kulubukum emitima gyammwe gyeyongera kakanyala min ba'di dhalika oluvannyuma lw'ekyo kye mwalabako oluvannyuma lw'obuyinza bwa Allah bwe yabalaga omuntu oyo yasituka n'ayogera nga mumaze okumuteekako ekimu ku kifi kye mwasala ku nte eyo fahiya kalhijara emitima ne gifuukira ddala ng'amayinja au ashaddu qaswa oba okusingawo ne mu bukakanyavu ne gisinga ku mayinja. wa inna min alhijara mazima ddala mu mayinja mulimu lama yatafajjaru minhu al-anhar aga agayinza amayinja okubeera nga gavaamu emigga ekibeera nga kimanyiddwa nti omugga guno guva mu jjinja gundi. wa inna minha ate ddala mazima mu mayinja mulimu lama yashaqqaqu agayinja agayinza okwatika fayakhruju minhu alma ne mubanga mugo muvaamu amazzi. wa inna minha ate era ddala ne mayinja mirimu lama yahbitu min khashyati llah agasobola okuwa amatuka waggulu ne gayiika wansi ne gagwa olw'okutya Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba singa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin singa Qur'ani eno twali tugissizza ku lusozi wali badde ng'osobola okululaba nga lujjudde okutya
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله walibadde ng'osobola okulaba olusozi luno nga lujjudde entiisa n'okutya nga lujjudde okubeera nga ekitiibwa kya Allah kiruleetera okweyasaayasa olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yegwe tojjukira Musa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamugamba tunuulira olusozi luli fain istaqarra makanahu fasawfa tarani, bw'onoolaba nga lutebenkedde mu kifo kyalwo ng'okakasa naawe ojja kundaba. falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka, Allah bwe yamala okweyoleka eri olusozi olw'ekitiibwa kya Allah olusozi lwonna ne lubeera nga lweyasaayasiza. Musa naye n'azirika n'agwa eri, bwe yadda engulu n'akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala tasaanye kuzanyirwako. wama Allahu bighafilin, Allah si yeesuliddeyo gwa naggamba amma ta'maluun, ku ebyo bye mukola. Abassa akasiiso naye essaawa bw'eneetuuka mujja kukitegeera nti yali tagayadde. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. oluvannyuma lw'ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byazzayogera agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba, afatatma'una, abaffe mukyayinayo essuubi, mukyayinayo omululu nga mululunkanira abayahudi abaava mu babani Israil abaliwo olwaleero mu Madiina, nga be baana baabo bwe tuzze twogerako okuva emabega, n'enfuttu y'abakadde baabwe nga bwe mugiwulidde, gyenvudde w'abakadde baabwe nga bw'afaananye. Kaakati oluvannyuma lw'okuwulira ebyo byonna, afatatma'una, mukyayinayo essuubi an yu'minu lakum, ky'abantu abo bayinza obbakakasa, bayinza okubakkiriza ne bakakasa kye muliko, ne bakakasa eddiini yammwe, oluvannyuma lw'okumala okutegeera olugendo gyenvudde waabwe be bajja batawaanya Allah ne bannabbi be. waqad kana fariqun minhum, jjukira ng'ate mu bo mwe mwali egguruupu, yasma'una kalaama Allah, ey'abantu abaali bawulira obulungi ebigambo bya Allah ne babitegeera. thumma, oluvannyuma lw'okubitegeera, yuharrifunahu, nga babikyusa ne babijja mu kkubo lyabyo ettuufu, ne babikwasa amakubo amakyamu bo ge baagala. min ba'di ma aqaluuhu, oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okubitegeera. Kigambo kya Allah nga bwe yali akyagala, baakijjanga mu layini Allah mwakyagalira. Oluvannyuma lw'okukitegeera obulungi, oluvannyuma lw'okubeera nga bakitegedde ekigendererwa kya Allah, ne babeera nga bakyusa ekigendererwa kya Allah, ne bakikyamya ne bateekawo ekyabwe. wahum ya'lamuun, nga nabo bakimanyi nti kye bataddewo Allah si kyayagala, wabula nga bakikakasa nti Allah kyayagala bakivuddeko. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا, abasajja abo abayahudi bwe baasisinkananga abakkiriza, kubanga ne mu bayahudi mwalimu abannanfuusi mu buyahudi bwabwe, nga balina oluyahudi ng'aye neeno beeyagala okwefaanaanyirizaayo ng'abaliyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, wa idha laqu alladhina amanu, bwe baabanga nga basisinkanya abakkiriza abayahudi abo abayudaaya abaalinga mu Madiina, qaalu, nga babagamba, amanna, naffe tuli bakkiriza nga mmwe, naffe twakkiriza dda, ebyo mukkiririzaamu naffe bye tukkiriza, Muhammadi tumukkiriza nga bwe mumukkiriza. wa idha khala ba'duhum ila ba'din, naye bwe baabeeranga balinako we bali mu ngeri zaabwe bo bokka na bokka, Allah subhanahu wa ta'ala agamba,
bwe babanga bazze eri mu lusirika lwabwe ba'duhum ila ba'din ng'abamu bazzeeyo eri bannaabwe endiga zizzeeyo eri abasumba baazo qaalu nga babagamba abasumba atuhaddithunahum musazeewo okubuulira abantu ba Muhammadi bima fataha Allahu alaykum Katonda bye yali yabasumululira ne mubitegeera bulungi nnyo nti ddala ebintu byali mu Bayibuli byali mu Tawreeti ebiranga Muhammadi yabitubikkulira Katonda bye yababikkulira ebyo bye Allah subhanahu wa ta'ala bye yabategeezaako ne mubitegeera obulungi ne mubikkulirwa okubeeranga nabbi Muhammadi mumumanyi bulungi mu bitabo byaffe nti yalangibwa musazeewo okubeera nga mubibuulira abakkiriza abagoberera Muhammadi ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne mutuuka n'okumubuulira nti mu bitabo byaffe waliyo Allah yakututegeezaako naye bakama baffe baakweka bukwesa obubonero obwali bukulanga musazeewo aboogera ebyo bye bakulu b'eddiini nga bagamba endiga zaabwe ez'ennanfuusi ezigezaako okubba ebyo ebyali mu bitabo ebituufu ebyakyusibwa nga babagamba naffe tubikkiriza era mu kitabo kyaffe eryo kyonna kino kati abakulu b'amadiini bwe babeeranga bazzeeyo eri abagoberezi baabwe nga babatulugunya timuyinza mutya okunyumiza abantu abo ebintu Katonda bye yababikkulira ne mubeera nga ffe twabikweka tetwagala babitegeere mwagala mutya okubitegeeza abantu abo liyuhajjukum bihi inda rabbikum bajje babalumirize nabyo nga mutuuse wa Katonda wammwe nti ddala ebintu ebyo gaali mazima